wetwaviira mu kalulu ka 2021 programu eyaddako ku saidi ya NRM yali yakusaanyaawo NUP era nga bakakasa nti bwe tunatuukira mu 2026 NUP ng'ekibiina kijja kuba tekiriiwo era nga bakakasa nti bagenda kukola kyonna ekisoboka okulaba nga bagidemonizinga nga bagibiya bagisiiga obusa abantu bagikyawe. Naye nno kaweefube ono alabika emyaka gino gyonna 5 babadde balafuubanira busa agudde butaka tebasobodde kubeera nga bakituukiriza. Kakati olwo munnange bwe batyo ne basalawo ne bagamba nti kakati awo tulina kusigula busiguzi kikolo tusigulire eddala ekikolo nga oba bw'onoofuuyira olumbugu n'okabala n'olulondalonda n'olukasukira ddala eri n'olwokya. Kakati kye kintu munnange kye bagezaako kulaba nga bakola ku NUP era bano bakimanyi bulungi nnyo nti singa Bobi Wine talabikira ku ballot paper 2026 kiba kitegeeza nti abantu okulonda bagenda kuggwamu amaanyi tebagenda kugenda kulonda. Kiba kitegeeza nti n'ababaka ba palamenti tebajja kulondebwa bonna abali wansi wa umbrella kubanga abaana aba bagenzi okubeera nga babalonda bajja kuba baweddemu amaanyi. Jjukira nti program ebadde nga yakulaba nti opposition jjukira kino baziranga bakitugamba nti leader of opposition gwe bagenda okuleeta 2026 nga tuvudde mu kalulu ako agenda kubeera Mathias Mpuuga emboozi ezo nazikuwaako dda. Kakati bwe twogerera munnange ng'oggyeko ekyokukwata aba NUP naddala mu bukulembeze ne babasiba nga bagezaako kulaba nti Bobi Wine bamuggyako abo abamwetoolodde bamuleke yekka bwannamunigina. Kakati naye munnange bwe bati bamutandiseko kubanga akakiiko k'ebyokulonda we twogerera essaawa eno kamaze dda okubeera nkakakasa nti abantu 35 bano already emikono gye baabatuma mu districts 98 okwetoolola eggwanga gyonna bagirina. Naye Bobi Wine tagirina. Bobi Wine takola ki? Tagirina. NUP terina mikono okusinziira ku kakiiko k'ebyokulonda bagamba nti NUP terina mikono egyo egyessalira egirina okubeera nga gisobozesa omuntu okwesimba kuwa pulezidenti. Naye nga munnange gwe ampuliriza oba ndaba njagala nkubuuze omuntu eyeesimbawo 2021 nga already atambudde eggwanga lyonna buli waatambula n'agenda abantu bamwaniriza bamwagala nnyo n'azimba n'ebitebe kisoboka okuba nti ayinza okulemererwa okukuŋŋaanya emikono 10 mu districts 98 ng'obaze nti Mpigi, Kampala, Wakiso, Mukono, Jinja. Kisoboka? Tekisoboka. Kubanga bano abalala 35 beboogerako mulimu n'abo abatamanyikiddwa bakakyere gwe bwotasobola kuteebereza nti ye gundi naye abo bakukakasa nti emikono baagifuna. Kakati ensonga eno erimu bamanerenders era ngenda kuba nkunnyonnyola kijja kitya. Erimu betumanyi obulungi taata n'omwana abo nga be bagiwumamu omutwe nebeeramu ekiwayimmawo kye yayogeddeko ekikola kowa ekiri mu nteesaganya ne NRM butya bwe bagenda okukyusa obuyinza era Mao wetwogerera essaawa eno byayogera byonna byeyongera okukakasa nti ddala bo baasalawo nti tebagenda kukkiriza NUP tebagenda kukkiriza Bobi Wine era agirifaadingako ng'ekibiina eky'obusagwa kyabusagwa kitya. Byonna munnange tugenda kuba tubitunuulira tubirabe. Kale n'ebizze byogerebwa byonna byongera okukakasa nti kakati bano bali mu pulaani yaabwe bali mu kugezaako kuexecutinga pulaani yaabwe gye babadde nga bategeka ebbanga lyonna okukakasa nti NUP bagimalawo kubanga it's NUP
against coalition eri yeyogeddeko Norbert Mao mwe beegattidde bonna nga bwe tugenda okubeera nga tubiraba. Kale munnange akakiiko k'ebyokulonda kabadde kamaze dde okubeera nga kalangirira nga katukakasa nti abantu 35 nga ne Museveni mwali bano bamaze okubeera nga batuukiriza ebisaanyizo, naye NUP ne bakagitema ku ssaawa envanyuma mbu terina mikono egyo. Kansooke nkulamuseeko gwe bwe nampuliriza wano ku Uganda atulagiga bulijjo era teweerabira nti Timo Property Consultants gye bali nnyo, gwe ayagala okugula ettaka ery'ekyapa oba okutunda ettaka ery'ekyapa aba Timo Property Consultants gye bali nnyo. Ate nga munnange balina ne construction company esobola okuyambako okuzimbira ennyumba ey'ekirooto kyo. Hillside View Apartments nabo wali ejjani ku kyaki Kasootuuka Ennamulanda Ekitende oba Ekajjansi ebyo byonna biri ku Entebbe Road. Awo obuuliza ejjani ku kyaki eno munnange waliyo buli kimu kye wandibadde weetaaga ewakaawo. Aba Hillside View Apartments balina apartments ezirimu buli kimu, amasannyalaze weegali tegavaako ate nga ne wifi weeri, compound nene nnyo, tents weeziri, n'abaagala okwokya ku nkoko ku nnyama awo emisito esigiri weeziri awo beba Hillside View Apartments. Kakati ne transport wabwerere okuva wonna wooli naddala nga kumpimpi abava ku airport kasobola obuukinze nabo beba Hillside View Apartments ejjani ku kyaki wali Entebbe Road. Maintenance Palace bano nabo balina solar systems zonna, balina solar systems, balina ebyamazzi, balina ebyamasannyalaze. Munnange bw'obanga oyagala okubakwasa ekizimbe kyo okukimaintaininga mu byamazzi n'ebyamasannyalaze bakikola. Kale beba Maintenance Palace balina team ey'abakugu esobola okuyambako okubeera nga ba-installinga ebintu ebyo mu nnyumba yo. Omusawo waali dokita era gwe tufana birwadde munnange, dokita waali nnyo. Enamba njirina wano osobola okuginsaba nsobola okugikuwa. Abamukisa Transport Services bano balina emmotoka ez'omulembe ennyo basobola okutambuza okwetoola eggwanga bayita ku 074 923 074 Alright. Bwe tutyo munnange twolekere ekyatuleese olutalo lwakulwanyisa NUP. Olutalo lwakulwanyisa NUP era nga basazeewo okulaba nga empiso bazikubira ddala awo basuubira okuba nti nno awo wagenda kubeera nti wagimalamu amaanyi. Bakimanyi nti nno Bobi Wine kasaba mujja mu lwokaano bwe tuba twogera kalulu ka 2026 protest vote babeera bagirinnyeemu bwe batyo bwe basuubira nti bagenda kuba bagirinnyeemu. Kati kibawe obudde okubeera nga bategeka pulaani zaabwe ziboogerako mbu zibatuula mu ntuula zibatuula n'abyo ebibiina ebisazeewo okubeera nga batuula nabyo. Era NUP ne basalawo nti tetugyesembereza egende tetwagala kubanga bakimanyi bulungi nnyo nti Bobi Wine abantu baasalawo gwe baagala. Kati bammawo bo baagala byakukakeeka nti basalirewo eggwanga eri. Kati bwe tuba twogera ku demokulasiya kiba kitegeeza nti awo taliiwo, abantu tebabeebuuzizzaako wabula bo baagala kusalawo musazi. Kale munnange akakiiko k'ebyokulonda bwe kati kabadde kamaze okubeera nga kakakasa NUP nti NUP emikono gye baagituma egisobozesa kandidate waayo Bobi Wine Robert Kyagulanyi Ssentamu okubeera nga akakasibwa okunominatingibwa, akakasibwa nga omu ku abo abagenda okubeera nga beesimbawo ku bwa pulezidenti nga bagamba nti emikono tegiwera. Ekintu kwegamba naawe kye wali badde otunuulira n'ogamba bannange bano tebakyaswala baswaza buswaza, tebakyaswala baswaza buswaza. Jjukira nti nakugambako olumu nti General Museveni okulemererwa waakiri ayonoona, okulemererwa waakiri ayonoona. Ate bano bo nga bw'onoogamba nti bo bakakasa nti eggwanga lyabwe ne bannaabwe be bakkaanya nabo oyo temumutusembereza tetwagala. Naye ng'ate Uganda erimu bantu ffe abasalawo obuyinza tugwagala mu ffe tetwagala tusalirawo kubanga tuze nga twogera ku bantu abo ab'olugezigezi abeefuula abaasoma ab'obutaayitaayi ab'obukootikooti bammawo baani abo nti beefuula abagezigezi ennyo. Kati olwo bagezako tutegeerera era mmawo yatukakasiza n'atugamba nti okukyusa obuyinza mu Uganda tekugenda kuva mu kulonda. Bwe tekugenda kuva mu kulonda era byonna byenzize munnange okubeera nga nkutegeeza essaawa eno. Naye katusookere eno kubanga nina wange ew'okuyitira. Naye ndowooza nga sinaba kugenda ku bigambo bya Davis Lewis Lubongoya Secretary General wa NUP
butya electoral commission bwe yakabatemye era kiki kye bazzaako. Nayogedde ku nsonga y'abamanerenda. N'endagamuntu nti ojja okwebuuza nti bakaceere gwe gotanza na kutegeera nti ye gundi kwaba 35 be bagamba basobodde okutambula eggwanga ne bakuŋŋaanya emikono 10 mu districts 98 ne bagireeta nga mituufu. Bobi Wine atambudde eggwanga lyonna alinayo offices ez'enjawulo buli wamu, emikolo ne gimulema. Emikolo ne gikola ki? Ne gimulema okukuŋŋaanya okuweza. Ekyo nsuubira okuba nga mu butuufu ate kyakijega nnyo okukireeta. Naye munnange akakiiko k'ebyokulonda bya Bakama alina okukola mukama we byamutumye okubeera ng'akola. Kakati ensonga eno njagala okikusiigira ekifaananyi ogitegeere bulungi. Gye buvuddeko waliwo omuntu omu eyaŋŋamba era ne nkibagamba wano nti bw'atunuulira Mpuuga engeri gye bakubamu kampeyini nga bakamaliriza, Bamuhammed Nsekenge gye boogeramu balinga abalina kye bapanga, ne Muhoozi ono balinga abalina kye bapanga ekintu eky'amaanyi ennyo. Era ekyo nekijja kibategeeza wano buli kaseera. Era nga yeewuunya lwaki ebibiina ebyo ebiraga nti byakatandika bisobola n'okugenda ne bikuba ziraali okwetooloola eggwanga nga teri azikuba ku mukono, ssente bazigyeewa. Kakati wano yatuwa ekyokulabirako n'atugamba nti omuntu asobola okuva mu Kampala nga avuga emmotoka akulaga agenda Masaka, naye nga emmotoka akalimi kalimu empty kaka red, alinamu 20,000 mu nsawo, naye nga amafuta agamutwala Masaka ga mitwalo 4 oba 5, naye nga yakukakasa asimbye emmotoka agenda Masaka era n'asimbula. Kiba kitegeeza nti asuubira okuba nti bw'atuuka e Busega bayinza okubaawo agenda okumuwa amafuta ago. Kakati abo bonna bakulaga oludde nga Mao bwe yatukakasizza ebibiina ebyo ebyegasse nga bikolagalirawo ne NRM era be bali mu kusalawo butya Uganda bwegenda okubeera nga ebyobufuzi bitambula mu maaso eyo, era nga tebagalira ddala Bobi Wine nope. Kyongera okukakasa nti bano balina backing, era wano ensonga y'abamanerenda weeyingiriramu okuleka gye bajja ssente eyo emanyikiddwa. Naye kati olwo bamanerenda bano baweera, jjukira nti bamanerenda tubamanyi bulungi nnyo eggwanga gye bava. Bamanerenda bakuŋŋaanya endagamuntu z'abantu bwe batyo ne babasayiningisa ne babajjako ne siginikya zaabwe, ekitegeeza nti emikono egyo gye gikozeseddwa okugabanya mu bali, kubanga bali tebalina capacity. Sisuubira era tewali kuba independent saabo yatambudde districts 98 n'azimalayo n'akuŋŋaanya emikono gyo mu butuufu bwayo n'agireeta. Ekyo tekiriiyo. Naye General Museveni emikono gye gyakakasiddwa dda kubanga ye yajja okuŋŋaanya dda. N'abaana abalala bonna bwe kityo bwe kiri. Kakati Robert Kyagulanyi Ssentamu eyagikuŋŋaanya luli, mujjukire nti ekitebe baakisalako ne bakiwamba mu kaseera ako era emikono ne bagiwamba ne baleeta emirala. Kakati era bwe kiri essaawa eno katugambe na Uganda ampuliriza, essaawa eno ky'osobola okutandika nakyo kwe kukkira omutimbagano ku bibanja Electoral Commission ne mutandika okubeera nga mudimandinga era nga mukuba ebituli mu nkola yaayo eyo eyagala okumma bannayuganda eddembe lyabwe okwesalirawo. Newankubadde nga bano bapulaninze, kubanga jjukira nti baatutegeeza dda nti 2026 bukama ekifo kya leader of opposition basooka ne bakimalamu amaanyi. Kakati era nga batuwakasa nti leader of opposition ajja kubeera Mpuuga ebiseera ebyo mbu yajja kubanga ya leadinga. Ekyo baakitukakasa, tetumanyi bwe bagenda kubeera nga bakikola, naye ndowooza batandise mukiraba. Naye embeera ey'akalulu okulangirirwa nti byabakama alangirire nti Bobi Wine awangudde Museveni, ekyo tekisoboka.
nga Byabakama yalangirira Museveni ye mukama we Muhoozi yakutta amagye tekisobokerako ddala. Wabula kitubadde twesiga kugenda mu protest vote era tutandikira awo. Essaawa eno kyebagezaako okulaba nga basangulirawo ddala. Kubanga era bakimanyi bulungi nnyo Fola Mawa kugamba nti Pulezidenti wa Uganda addako tagenda kuyita mu kalulu. Kubanga bakimanyi bulungi nnyo nti mugenda kuba mulina obusungu obwo. Kati baagala obbajjako Bobi Wine. Kati then ate eri babikyuse mu kulonda Pulezidenti. Mubenga mmwe temukyasobola kwesalirawo. Nti n'ababaka be musindika nabo bonnyini babawadde ssente ate n'okulonda muyinza okuba mwakuvaako. Kati ng'abaabo be bayitawo bwe batuuka n'eri nabo tebayinaawo kkoozi yonna era musuubire bangi nnyo singa kibabwe ekityo okutuuka mu paalamenti batandika okubeera nga bonna bakyuka mubalaba bonna bali awo balinga bipapula. Y'ensonga lwaki Mao yabadde akakasa nti election oba campaign eza 2025 zigenda okusinga okubeera ez'emirembe. Mbu tewagenda kubeerawo mpeekera ngoba processions tewagenda kubeerawo. Mbwera zigenda kubeera za mirembe nnyo okusinziira ku Mao. Byonna ngenda kuba mbikubuulira awo nti bamaze okubeera nga bakola pulaani era batuula bateese. Naye kansooke ndowooza ate tugendeko ku kitebe wali e Makerere Kavule okusinziira munnange ku Electoral Commission amawulire ge yawadde NOP nga tusemberedde nomination. Kakati munnange okusinziira ku Secretary General w'ekibiina ekya NOP David Lewis Rubongoya agamba nti commission yabadde ebategeezezza nti emikono oba signatures ze baawaayo tezimala okubeera nga bagarantinga oba bakakasa Bobi Wine okubeera nga agenda kubeera nominated yesimbewo kuba president. Bano bakakasa nti tebagenda kukkiriza kwesembereza Bobi Wine kibi kigwana wala kubanga already Mao yakakasizza dda nti oyo wa busagwa bannange n'ofu ya busagwa kubanga ye true opposition kasokedde nga Lubanga lwa Mindi tewabeerangawo true opposition mu Uganda. Naye kati bakikakasa nti bano bajjidde ddala n'omutima ogwagala eggwanga lyabwe olw'ogwagala okukyusa obuyinza babuze mu bantu ate nga bo baagala kusigala wali kuba batugamba nti abantu amu balina kufugwa bufugwa. Bo baagala kusigala awo waggulu bati. Okitegeera nga beewa okubeera nti babeera relevant. Kati Mao ayagala kusala busazi ensawo nga talondeddwa ssebo bw'ati ayingire mu gavumenti etalondeddwa bantu mu paalamenti yeesazeewo. Kakati munnange okusinziira ku Secretary General David Lewis Rubongoya nga bw'atutegeezezza jjukira nti etteeka okusinziira ku Presidential Election Act particularly section ey'ekumi akawaayiro akasooka bba kagamba nti nomination eri supposed oba erina kuba nga abantu abataka wansi wa 10 nga balonzi mu district ezikola ebitundu 203 mu Uganda era districts zirina kubeera 98 bwe tuba twogera ku districts eziri mu Uganda essaawa eno 98 zoba olina okufunamu signatures ezitaka wansi wa 10 nga bonna balonzi abakakasiddwa nga bakusemba okubeera nga ddala okakasiddwa. Kakati bali batugamba nti bali bakakyere bazifunye naye bakifiga kati kifiga Bobi Wine teyazifunye nti ye teyazifunye era ekyo bakimutegeeza mu kaseera akasemba yenyo. Kakati akusinziira ku Lubongo yagamba bw'ati nti bafunye information okuva eri akakiiko k'ebyokulonda era nga akakasa nti akakiiko kano babadde nga bajja bakasaba bakabuuza buli lunaku kabawe update ku signatures eza submitting bezaweebwayo eri akakiiko kano nti ddala zeezo zituukiridde basobole okubeera nga basasula nomination fees President Bobi Wine asobole okubeera nga yeesimbawo aclaiming presidency. Kakati bw'atyo n'ategeeza nti lunaku lwa 5
nga tumaze n'okuyita mu ssaawa z'amalya g'ebyemisana afternoon munnange bafuna information okuva eri akakiiko k'ebyokulonda ti nope mbu teyawaayo mikono gimala jukira tusemberedde ennaku zomwezi 23 tujja kuba tugenda mu nomination kakati awo muganda wange we tuli naye nga basooka bali bonna 355 ne bamaliza oba verifyinga kati Bobi Wine bagamba tyalina emikono agirina of course era bagirina naye bakukakasa nti tegiri verified okitegeera tegiqualifyinga kakati munnange bano kitegeeza bamaze okuteeka wo akaseera akazibu nnyo eri Nuupu kubanga erina weekend yo naye naye yokka okusubmitinga emikono egisigaddeyo Bobi Wine okusobola okubeera nga agenda ku ballot erina weekend eno yokka naye njagala okukakasa kijja kusoboka naye teweerabira nti oyinza okwesanga nti ate ekitebe kya Nuupu bakisazeeko kubanga sinaba kufuna mawulire gaffe eyo naye osanga bwe namalira emboozi eno ngemawulire getunaaba nago nti ate ekitebe bakisazeeko ate bano ababadde bajja babayimirizza ate kwegamba muganda wange ekiri wano si kyangu kutegeera naye nga kyangu okutegeera kubanga bino babadde nga bajja babitulaalika ebbanga lyonna babadde nga bajja kale regimu eri ku panic ey'amaanyi bwonkeke bw'amaanyi buteereddwa ku Gen Museveni juzi wabaddewo akatambi akabadde katambula nga kalaga nti Museveni bw'atugala mu bulonde ekisanja ekisembayo era n'agamba nti ayagala nnyo Bobi Wine yes akatambi ako kayinza okuba ka AI naye ate era eyakakoze yenna kiba kitegeeza nti era aba alina ekigendererwa ekinafuya abawagizi ba Nuupu nti anedda katumuwe just bwe tumuwa ate asugire kino ekisanja kyokka naye nga ebigenda mu maaso bikulaga nti tebagenda kukkiriza era abantu batandise dde okugamba nti ekyo kiri evident nti amagezi amalala mpozi ge gasaliddwa naye Muhoozi ne kitaawe bakakasiza ddala nti ekintu bakirina ne bannaabwe bali be baagula edda abatudde nabo ku ntebe nti akakati muleke Muhoozi afugemu just ekisanja kimu oba bibiri kati ne gundi awajja kubajja oba gundi kati tugenda baya ebifo bino na bino mugenda kukola bwe muti bageza kutula ku round table mawo bwatutegeeza naye munnange Katonda yasinga okumanya kubanga bino byonna tubipulaninga ne Katonda apulaninga kakati Bobi Wine bw'atyo ng'amaze okubeera nga ategeera ensonga eno yakubiddewo dda omulanga eri abawagizi ba Nuupu okwetoolola eggwanga olwedde bajje bali ku kitebe Makerere Kavule baweeyo emikono ate era bagisubmiting weekend eno yokka eriwo Kyagulanyi bw'atyo yakakasizza nti ekibiina kyateekayo emikono ekisukamu egyo egimala okwetoolola eggwanga okuva mu kwetoolola eggwanga naye munnange Electoral Commission essaawa eno bwetyo esazeewo okukakasa Nuupu nga bwetalina mikono okuva mu districts ezimu emikono egyo mbu si mituufu kakati ono bw'atyo agamba nti nno ekikulu kya byonna kimulina okunootinga ano nti ye Gen Museveni emikono gye akakiiko k'ebyokulonda tekaatwala na budde kugitubulamu wabula bagiyisa buyisa nti egyo bagirina nejjukira nkukakasizza nti emikono egyo balidde nga bajja bagikuŋŋaanya batya kakati munnange bw'atyo agamba nti ba resident district commissioners Kyagulanyi atugamba ba RDCs ba district internal security officers ba DISO bagombolola internal security officers ba GISO bano babadde omulimu gwe baliko ebbanga lyonna kulaba nga ba intimidating nga batiisatiisa abatuuze okwendoosinga Bobi Wine juzi nakuwaako wano eddoboozi erya police office omu eyali former police office embalala wali nga ali mu kutiisa omu erubanda ng'amugamba gwe tukumanyi muzeeyiwo omu kubeesimbyewo kuba meeya saidi zeeyo tukumanyi gwe muzeeyiwo tukugenda kuba tukugoberera ngenda kweta abasiimu ayi ojja kakasa gwe mu audio bulala bwe nnina
nga akakasa nti mwe Nuupu gye mwesibako temutuleetera kisiraani wano eno waffe Nuupu tekolayo naye nga former police officer okitegeera Nuupu waffe tekolayo tugenda kubalaga ebipande bye batimba byatimbulula nti bagenda kukozesa CMI bwe Bobi Wine gwe mwesibako bo bagagga bali mu kwefunira ssente mu bwe mwesibako temubamanyi bagezaako buli kimu ekisoboka okulaba nga babiya Nuupu Kyagulanyi emyaka 5 naye ekintu ekyo kyalema balaba ekintu kyeyongera kugejja abantu beeyongera kubeera nga bakakasa nti ddala mu butuufu obusungu bagenda kumalira ku protest vote akati bageza kukimalamu amaanyi ekyo naye munnange ebiseera ebisinga obungi walikola ekintu okulumya gundi ate n'omaliriza ng'oyambye muyambe kubanga jjukira nti 2026 bwe tuva mu kalulu ako nsuubira okuba nti kummwe tekuli alowooza nti bayinza okulangirira nti Bobi Wine awangudde wabula katuwa buweezi mbeera katuteeka Muteesi wamu nti tumuwadde omukisa ogusembayo Museveni tumuwadde omukisa ogusembayo bw'ati era n'asalawo nabba akalulu ne bakozesa amagye okukola buli kimu kubanga already kati batukakasa nti ba presidential candidates bagenda kuba bavugu bwa SFC bakuvuga buvuzi kutwala woogenda bakujja bakutwale woolaga bakole batya bwe bityo teri bantu mbukukuŋŋaanirako lwaki ogaana abantu kuŋŋaanira ku muntu waabwe kakati munnange Kyagulanyi bw'atyo ng'amaze okubeera ng'atutegeeza nti Electoral Commission nti mu kukwata essimu kubira abamu ku balonzi mbu ne beegaana okubeera nti baasayininga olw'okutya kubanga bali betwogeddeko ba RDC ba Giso ba Diso babaddenga bagenda babatiisa mwe kubanga jjukira nti nakugamba nti district sezeeye wala eyo ze bagezezako kubeera nga bateekawo nnyingi nnyo ekisooka era juzi wano tulabye nga waliwo districts ze bagezako kubeera nga baggulawo endala in fact districts ezo nga abantu bagamba nti Yoweri Museveni agendereddwa mu Western Uganda bagguddewo endala balina empya ze bagezako kubeera nga batemaatema naye ng'ekigendererwa era kyakuyinjuwaza ku Museveni mwagenda okubbira obululu ekyo tukimanyi bulungi nnyo newaala yonna ze babadde nga bajja bakola kati districts ezo jjukira nti bwe bagenda batemaatema bongera okufunza engeri gye bayinza okubbamu akalulu kubanga bongera okuteekayo ba RDC baabwe baggiso baabwe okusobola okubeera nga batunuulira ddala ani kubanga kati kiba kitegeeza nti Giso abeera amanyi bulungi nnyo gundi ne gundi kubanga abantu babeera babatambulamu babeera babamanyi kakati kyangu nnyo okumanya aba Nuupu era kyangu nnyo okumanya bagenda okubeera ng'akolako kati n'akolagana ne Diso n'akolagana ne RDC olwo amagye gabe ne gafuna omulimu ogw'okukola byonna bigendereddwamu kulaba nti babba akalulu era nga bakolerera omuntu ogwo okubeera nga yalangirirwa kwa president era ekyo bagenda kukituukiriza 2026 kakati munnange bw'atyo Bobi Wine ng'atugamba nti abasajja bano bakagwa ensonyi Giso Diso RDCs n'abakyala bwe batyo babadde nti batuukirira abo abantu abaasayininga nga babatiisatiisa era nga Electoral Commission egamba nti mu kukwata essimu okukubira abantu abo babadde nga bajja beegaana okubasayininga ku gundi za Nuupu eza nomination era bwe batyo nga babajja ku lisiti nejjukira nti emikono baawaayo mingi nnyo era Electoral Commission ekubiramu abo be balondeeta kubanga bakubire bonna banaajeegaana nsuubira okuba nti era baatuukiriddemu mujjukira akaseera kalina bbanja bwe yali agaba ssente eza emitwalo 10 nga tuli mu lockdown gwe yakubira essimu era baali bapanze mupange mu ngeri efaanaganako bwetu kakati na kino bwe kiri nti be bakubira amasimu era beebo be baga nti ono katukubire ono noono nga babanoonyaako ku lisiti nga babakubira naye muganda wange njagala okubabuulira nti people power yo eba esigaddewo era ekyokkola ebeera ekimanyi ekyo tekirigenda kufa kati ate Bobi Wine okumugaana okwesimbawo 2020
6 kiba tekirina nnyo oba oli awo kale bwe tuba twogera ku kukyusa obuyinza mu ggwanga kubanga era sitiiru 2026 nga tumaze akalulu gwe tosuubira nti bagenda kulangirira Bobi Wine wabula ate kigenda kuba kimwongera ttutumu era kigenda kwongera Nuupu ttutumu kubanga teri muntu ayinza kutya muntu atalina maanyi kubanga kino kirabwa n'omuto nti omuntu yeesimbawo 2021 azze emyaka gino 5 gyonna nga yeetegeka mbu tasobodde asobola okuŋŋaanya ssente zimutwala mu campaign abantu ne bazimuwa naye tasobola kuŋŋaanya mikono ekyo munnange naawe osobola okubeera nga okitegeera kakati munnange nti ku Lwokubiri tusuubira okuba nga ennaku zomezi nga 23 September nomination date yeeyo era Nuupu bwetyo emaze okubeera nga ekunga ba registered voters bonna abasukka districts 35 Gulu Nayomweri Bushenyi Ntungamu Yumbe Soroti Arua districts zenjogerako ezimu ze bagamba gyetaafunye mikono nti bajje basubmitinge mangu signatures zaabwe nsuubira okuba nti abantu already batandise dde okubeera nga bajja ku kitebe ekavule wabula nti ekyo nakyo jjukira nti bano abasajja anti tebaswala linda olabe muganda wange kakati munnange bwatyo balina kubeera nga batuuka wano e Makerere Kavule ku kitebe kya Nuupu olunaku olw'omukaaga naku zomwezi 2 ssaawa 2 ez'okumakya ne ssaawa 5 then emikono n'enangamuntu zaabwe era bwe batyo emikono bagitwaleyo era nsuubira okuba nga ekyo munnange kijja kuba kikolebwa katusuubire nti ate tebabagambe nti ate weekend ffe tuba tetukola kale Kyagulanyi agamba nti bagenda kuŋŋaanya emikono emirala exercise bagenda kutandika era kino munnange kitwale nga okugezaako mu bugenderere okubeera nga balemesa true opposition okusinziira ku Kyagulanyi kale munnange still byonna nga benkutegeezezza nti bwe ne bw'okaayanira obuyinza oba obukulembeze ne Mukama Katonda yasinga okumanya kiki ekijja nti gwalikola ekintu okulumya gundi n'ate n'owunzika ng'okoze eki nga oyamba muyambi kakati njagala tureflectingeko ku bigambo bya Mao newankubadde nga nabadde nkuwadde akatambi mu mboozi olunaku olwajjo naye bino bikulu nnyo okulaga nti ddala kituufu pulaani eno ebaddengawo okulemesa Bobi Wine n'ekibiina kya Nuupu Mao yatutegeezezza n'atugamba nti okusinziira ku biriwo political tension oba obunkenke obuliwo mu byobufuzi e Uganda nti okulonda e Uganda tekugenda kutambulira oba kyategeeza nti okukyusa obuyinza mu Uganda tekugenda kusinziira ku kulonda mbu kusinziira ku pulaani yaabwe jjukira nti kati bino byonna bye boogera ba pulaani gino pulaani egenda okubeerawo 2031 kubanga bo basuubira okuba nti Museveni agenda kujja akulemberemu ekigundi kyabwe kino coalition yaabwe mwe beegattidde then kati bonna kiyiriza nti bamaze dde okumwendoosinga nga flag bearer wa coalition kyokka ate ekyewuunyisa nti nabano bennyini bammawo jjabbala bamulwokaano nga bavuganya Museveni era nga bavumiribwa n'akyemaliraabwe naye ng'ate eno olwedde amaze okubeera ng'atukakasa kati awo bannayuganda bonna nsuubira okuba nti kati awo batunuulira bonna bali mu layini sisuubirawo muntu n'omu kati ayinza kuddaawo nti ate bino abitabiikiriza bino njagala mubyawule bulungi nnyo kubanga tuzinga tubibagamba butya bwe bigenda okubaawo era kati bize bimanifestinga mpola paka bwe tutuuse we tuli kati essaawa eno mu ngeri y'okwewuunya kakati munnange era Robert Mao already kati nga yafuuka mwogezi wa Museveni era nga yakakasa yalabula Bobi Wine okukuŋŋaanya abantu abangi n'emmotoka ennyingi okumutambulirako mu kampeyini kakati ono mu kudisimisinga Nuupu ne ba allies baayo kwegamba mu kulaga nti yo tebagyetaaga kubanga bano bo bakukakasa nti mu gundi omwe beegattidde ebibiina ebyenjawulo bonna nga bali mabega wa Museveni ye Nuupu tebagyetaagirako ddala
tebagyetaaga era nga bagamba nti eno NUP tegenda kusobola kukyusa ggwanga kubanga tebasaanidde era ng'agamba mu kunnyonnyola agamba nti bano babusagwa bali poisoners era tebasaanidde kwesigwa kukwasa buyinza naye ng'ekyo Mao kati ye asalawo ngaani Mao kubanga Mao nsuubira okuba nti si eddoboozi lya bannayuganda buli omu alimanyi bannayuganda eddoboozi lyabwe lyeyogerera bo nga bo era we basonze otegera nti basonze wali so si ggwe kukwatibwa nsaalwa nga bano bannaffe ti oyo kubanga ekizibu ekiriwo nti bano bo babadde mu byobufuzi ebbanga lyonna nga baagala okubeera nga bawudiisa abantu paka kutuuka kubateekako pressure kuvaayo gamba kituufu tukolagana ne Museveni tukolagana naye era ffe twagala kuteesa butabe tugenda okukyusaamu obuyinza ne Museveni bonna abo nga bwabazinzeeko ate nabo era ali mu kubalimba mu kubadyeekadyeka mu bbanga ttono nga Katonda atuwadde obulamu tugenda kulaba abantu be bamu nga bagamba Museveni yatulimba kubanga ye Museveni kye bayita Muhoozi project ekyo kyo kiri mu layini kubanga olwedde ye yamukwasa dda nti Museveni ne bwatuukirako obuzibu essaawa eno ne bumutuukako Muhoozi taking over directly tekikyalinga luli nti vice president taking over kati awo Mao takimanyi nti nno Muhoozi obuyinza agenda kuwamba buwambe ekyo kiri mu nteekateeka ya nteesa yaabwe oba nabo bali awo emitwe kakati munnange ono Justice and Constitutional Affairs Minister Robert Mao agibuvuddeko bw'atu yatukakasizza n'atugamba nti okukyusa obuyinza mu ggwanga wano oba political transition tekigenda kudeterminingibwa oba kusalibwawo kulonda bwono n'atutegeeza nti waliwo key decisions ku nsonga waliwo kugamba ab'enkizo abasalawo oba obubondo bw'enkizo obusalawo ku byobufuzi oba ku kkubo eggwanga lye ligenda okukwata mu byobufuzi mu maaso obukulembeze obujja mu maaso era ng'agamba nti nno okusalawo okwo olwedde kuli ku mmeeza bali mu kuteesa batuula mu ruumu y'emu ne bakola ki ne bateesa kye yayambye kwe kutubuulira abantu abo ne tubategeera bulungi nnyo nti bulijjo eno bajja bavumirira Museveni kumbe eri bali mu nteesaganya muwulira Mao n'empuga bagugulana ku electoral reforms kumbe eri already bali mu kulimbalimba bwe batyo bali mu kutubugumiriza mu kubasiikasiika Bobi Wine kyakoze bo kye batannategeera nti asobodde okwawulira bannayuganda true opposition ne opposition eri deceptive asobodde okukitubuulira ekyo era n'akitwawulira bulungi nnyo tukitegeera era bo bennyini bavayo ne beeteekako akapande ako ti ffe tukolagana ne Museveni naye bali abannuupu n'abaki definitely tosobola kolagana na Museveni ate n'ogamba nti oteeka obwesige mu nuupu oba mu balala bonna tekisoboka wabula ggwe kasita olya ne Museveni kitegeeza nti kakati awo olina kuvumirira kitegeeza bannayuganda against abo Mao be yayogeddeko kakati n'alabula Robert Kyagulanyi Ssentamu ne National Unity Platform nti tebagenda kukkirizibwa kubeera nga baba n'abantu ababawereekera kuba emmotoka ezibawereekerako oba processions mu kalulu ka 2026 era yabadde ayogera nti akalulu akagenda kubeera ka mirembe nnyo okusinga kwako kwe mwali mulabye akaali kabaddewo e Uganda nga n'okusekaaseka mu ngeri y'okunyooma n'obujuuzi abaye waliwo abantu abamu Katonda ng'abatadde awo n'emitwe gyabwe naye nga bw'omutunuulira bw'oti mu butuufu weewuunya ebbumba mwe baamubumba nga yeegeziwaza mu buli kimu omanyi bagamba si buli muntu asomye nti aba mugezi abantu abamu tebakitegeera nti si buli muntu eyasoma oba omuntu afuuwa oluzungu nti abeera mugezi nedda bambi si buli muntu waliwo kyayita amagezi amazaali gago ge gasobola okufuga Uganda neso si bali bannaffe abeesumaalika kakati munnange Robert Mao ng'atugamba nti mu Uganda nti waliwo political blocks bbiri era Mao n'atukakasa nti buloko emu gye yayogeddeko already yeekwasaganyizza mbu enteesaganya empya ku butya Uganda munnange bwegenda okwasaganya democratic process yaayo mu kulonda obukulembeze mu biseera eby'omu maaso era nga eno buloko gye yayogeddeko coalition nga yagambye nti key
parties ezirimu mu block eno ziri 5 ekibiina kya NRM ekya Democratic Party Uganda People's Congress Forum for Democratic Change FDC eyenaja nankumbi kati nabino ebirala Jema PLU nabyo PPP nabyo benna biri omwo kakati bwato nakakasa nti block eno nene nnyo era ngagamba nti eno ye biggest block oba kyekiwayi ekinene ekyegattiddwamu ebibiina biri byayogeddeko era nga kino kigenda kuba kirimu Norbert Mao Museveni Mathias Mpuuga Nandala Mafaabi Jimmy Akena okukosa n'ebidandisali group MK PLU eyamuhoozi Kayine Rugaba n'ebibiina ebirala okitegeera n'ebibiina ebiki ebirala abo bali wamu bwe bati kitole kitegeeza nti mwe mubadde Bwangu Museveni yagamba nti ebibiina biri ebirala byonna ayogerezeganya nabyo naye kikyamulebye Nuupu egaanye kakati muganda wange ebintu bino byetaaga kutunuulira na kwetegereza nnyo kubanga bino biragidde ekimuli kigenza okuvaayo nga kiriko kalaazi zonna ze tubadde nga tujja twogeraku mu mboozi zembadde nga nkola wano ku Uganda atalaaje ebbanga lyonna kakati ono nga avumirira nnyo Nuupu n'abo beekolagana nabo nti tebasobola kubeera ba regime change fundamentalists tebasobola kwetamu nkyukakyuka ya muggundu era ng'agamba nti bano babusagwa nnyo tebasaanidde kuteekebwa mu bwesige naye ng'ani ayinza okuteeka obwesige mu Mao ye nga ye bwe yeerabaawo nti ye kati abantu obwesige babuteeke mu ye bannayuganda bano abasajja bagezaako wakati jjukira bulijjo abantu bajja ne boogera ebintu bino naye ojja okwewuunya nti ddala omuntu munnayuganda asinziira ku kyokubeera ng'atuusaawo kakati Mao agamba nti obuyinza si bwa buli muntu yenna kale okusooka agamba nti obuyinza mu Uganda bugenda kuteesebwako buteesebwa butawe bugenda okukyuka wabula tebugenda kusalwawo ballot box nti obuyinza mu Uganda bugenda kuteesebwako buteesebwa nti bo batuula eri bakaali smart mu masuuti gaabwe batuteeseze kati okusinga ballot box nti kati Museveni ebbanga lyonna lyabadde nga gyatuteeka mu bululu ebbanga lyonna kitegeeza nti kati awo tubadde tulafubanira busa bwe tukiraba nti bujozi bw'amaanyi nti Museveni abadde nga ajja mu bululu bonna batta abantu baffe babonyaabonya basibya abantu baffe bonna kati batulaga nti okulonda tekukyalina makulu era baagala kumalamu kutandika na 2026 officially kubanga wali babadde nga bajja batulaga democratic kikati bano baagala bakitegedde nti mu butuufu protest vote egenda kubambula egenda kulaga nti nno tewaliwo demokrasiya mu Uganda kati kibaagala okukola tibaagala Nuupu bagisangulewo Bobi Wine kati babalebolinga okubeera abayeekera sayidi yeeri abatujju kakati wano bo batandike feeze empya wabula Mao kye yeerabidde kino nkikugamba nti nammwe kennyini mutambulira mu bulimba bwajje ne Museveni ne mutabani we nammwe mujja kuba mugenda tuka ekiseera ate mutandika okuwoowoola ti anti mulaba bannange mulaba era mujja kubaawo munnange ababawuliriza wajja kubaawo ababawuliriza kakati munnange ng'ono atukakasa nti obuyinza si bwa buli muntu yenna Mao yatusalirawo nti obuyinza si bwa buli muntu yenna power is not for everyone that's why I said the transition will not be based on elections nti obuyinza si bwa muntu yenna yensonga lwaki nabagamba nti obuyinza tebugenda kukyuka kusinziira mu kalulu mbu si bwa buli muntu yenna mbu kati baagala batulondere mbu oyo asaanidde mbu batutaase Bobi Wine mbu atasaanidde mbu bo batutaase bo mbu baagala batutaase mbu bo batulowooleze batutaase mbu batutaakulize ku Bobi Wine mbu era namulabye ng'ayogera wano nga bamukwasizza okubeera nti kati yakulira iPod yakyeyalinga iPod nga yeebaza Museveni
bwe yatukira Museveni kuba Nuupu abaasibwa mu makomera. Bwe Museveni bwe ne basalawo nti bayawule abali misled n'abo aba misleading abalala. Mbu abali misled bateebwe, mbu aba misleading abalala bo bavunaanibwe. Naye nga tejjukira nti Nuupu kibiina kiri mu mateeka. Kiri mu mateeka. Kakati olwo kimisleadinga baani? Bino munnange si byangu kutegeera. Kakati munnange Mao nga ayongera okututegeeza ng'agamba nti ebintu already bo bali mu kubikola eri emabega wakati niffe gye tutali. Era n'atugamba nti bino temugenda kubisanga ku TV zammwe oba studios nga bw'onoolaba wano Uganda Traje nga nkugamba, oba ku TV NBS, WBS, si WBS eyo baagigalawo, NTV. Mbu tebigenda kubeera okwo. Mbu bo bali mu kubiteesa eri, bo bali mu kubiteesaako bo nga bo abali very special. Ffe nga tetumanyi. Kaakati bw'atyo ng'akakasa nti tewagenda kubeerawo processions. N'agamba nti tewagenda kubeerawo bantu oba eggaali. Ye gy'ayita Nuupu violence, bwe ffujjo lya Nuupu. Nejjukira nti Nuupu ebadde ng'ekuba campaign tekolangako ffujjo yadde n'akamu. Bwe tebagenda kubeerawo ggaali. Bwe kati bagezaako okulebolinga Nuupu okubeera ekibiina eky'effujjo. Bagezaako kikiteekako ekyo kyabayeekera, kya ffujjo, kyabanyibanjaga, kyababbi, kyabaki. Bagezaako, naye jjukira nti muganda wange gwe ne bw'oba ng'oyagala kufumbiza bawala nga waliwo omwana gw'otayagala omuwala n'omwambaza bubi nnyo, ono wuwo n'omusiiga ebizigo nga nabbijjo, era abantu bamulaba nti nabbijjo era ayagala okulondako, ajja kugamba nti naye ono newankubadde nga naye ono asingako ku woli. Kakati abantu already bo bamanyi ekituufu kiki. Era nga bwe nkugambye nti kino kye bakola bulijjo babadde nga bakozesa maanyi, amagye ne gakuba. Ekireetera opposition okufuna ettutumu. Kakati ate kino kye bagenda okukola kye kigenda okubaggalirayo ebyaddala bappa. Kubanga buli munnayuganda yenna nga ddala munnayuganda ekyo ajja kuba amaze okukitegeera. Kiki kye bagezaako kutugaana? Kiki kye bagezaako kutukugira? Mawa atuyambye eki? Tuga atuyambye eki? Akena atuyambye eki? Kyavuddeyo kyalaga nti kino kye kigenda mu maaso, nti ddala mu butuufu eggwanga lirina kubeera nga litambuzibwa bwe riti. Bannayuganda balina okubeera n'omukulembeze asobola okurestoringa constitution ekitiibwa kyayo, era n'asibirayo ebintu ebimu, ekkomo ku bisanja n'abisibirayo. Teri muntu aligenda kubikyusa nti emyaka kuba president n'agamba tosuusa myaka bwe giti. Omuntu ng'asobola okukola ekyo kitegeeza nti ne bakikaanyaako mu palamenti nti teri aligenda kukyusa ebyo biri kangambe biri permanent, tebikyusibwa. Basobola okukwata ku buwaayiro obulala bwonna babukwate batoge, naye ebisanja emyaka tebikwatibwako. Ne balema okulekawo ruumu eyo. Kati ekyo Bobi Wine yayinza okukisobola wano e Uganda. Era bw'olaba Amini bwe yagoba abayindi n'agamba teri muntu yenna yali ayinza kukola kintu ekyo okuleka nze, era n'akikola. N'agamba nkikoledde munnayuganda owa wansi, siyinza kugumiikiriza munnayuganda wa wansi kufuuka muddu mu nsi ye. Naye singa essaawa eno olina wonywa amazzi kabube obusaluuni obwo bw'olaba singa bw'abayindi just tebakomyewo obukomi wano gw'olaba engeri gye basaasaanyemu buli wamu. Kati ekyamini yakikola, yakikolera munnayuganda, bano abalala bajja kivumirira. Kakati Bobi Wine yasobola okukola ekintu ekyo. Bagane babalimba. Bo lwaki batwisibako? Kakati munnange ono ng'amaze tukakasa tegenda kubeerayo ggaali, era nti SFC yegenda okukuuma ba presidential candidates. Mbu kati SFC bakuvugavuze ne bakutwala wogenda okuba laale, bwe bakujjawo ne bakuvuga ne bakutwala ewalala. Mune kati bino ebya Bobi Wine byabadde atambula n'abantu ebyo, kubanga basobola okuba nti kibadde kigenda kusukka bususi ku guno omulundi nga tolera ngeri gy'oyinza kakasaamu bantu. Kubanga jjukira nti bali bwe wayogerako mu biseera biri nti tebaweza myaka 18, kati bonna bajja kuba bali mu myaka 18 gisussa. Kitegeeza nti bali abaaliwo mu kiseera kiri beeyongeddeko bano abalala. Kiba kitegeeza nti already tolina muntu ugenda kumatiza. Kakati
Munnange ebyo bigambo bya Norbert Mao era n'atukakasa nti okulonda kampeyini zigenda kubeera zakasirise nnyo n'okusinga gwe bwalirowoozezza mbu temujja na kulowooza nti kampeyini zigenda mu maaso. Ekyo temujja kukirowooza. Temujja na kubeera abantu mujja kulowooza ne kampeyini teziriiyo. Okitegedde? Kaakati munnange n'olw'ensonga eyo saagadde kugenda nnyo wala, njagala nkome wano naye gwe ky'oba omanya nti ensonga eyo baagikwasaganya dda nti bano ba presidential candidates abalala bonna bwe boogerako 35 ne Museveni nga mwali bo baabanguyirizaako ebyabwe nti n'abo bennyini bakaceere bwe bo bali badde olowoozaako baafunye emikono kyewuunyisa okuba nti Bobi Wine tannagifuna. Ekyo naawe munnange osobola kitunuulira n'okiraba naye njagala okubabuulira nti gavumenti zibaddewo ez'amaanyi mu nsi ez'enjawulo ne bazikuba ne baziteeka ku ttaka nga kati essaawa eno tuzinyumyako mu history ebintu bigenda bikyuka bijja bikyuka biti era laazima bagenda kugwa mu gap eya people power ate abantu tebalina kuzikiza era okulonda abantu balina okugenda okulonda newankubadde nga bano bagezaako kuba nti bakikola nti Bobi Wine singa abaavuddewo definitely abantu tebagenda kubeera nga bagenda mu protest vote bwe balowooza naye nga protest vote ekyaliko nnyo ekyaliko ebyaddala teri kuzikiza kubanga teri ayinza kubeera nga talina maanyi ne bamutunuuliza amafumu n'emmundu tekisoboka. Omuntu nga si w'amaanyi ne mutunuuliza ne mwegatta mwenna bwe mutyo ne mutuuka okwegatta nga mwegattidde omuntu omu. Kino tekibangawo naye nabo bennyini embuto zibatokota ate nga already bakimanyi kiki ekigenda okuddako tebagenda kubawo na kyakwekwasa kubanga omukisa gubaweereddwa 2026 bwe batyo ne balemererwa ne basukka ne bwe bandikomye. Kale kati munnange ekiwoomereze kigenda okubazaalira enkenku muganda wange ate nga abo bonna abalina akakwate era bonna bajja tuuka ekiseera nga teri muntu abazibira ku liiso kubanga mu Uganda empya kiba kitegeeza nti be tutagenda kutunuulira tubategedde ate era tegenda kubeera nsobi yadde n'akamu teri kuddamu kutunuulira bantu abo nga bwe baagala otusangulawo mu byobukulembeze mu Uganda naffe bwe tuti bwe tukola obutaweera okulaba nga naffe tubasangulawo era singa tufuna omukisa gwonna naffe bonna teri n'omu gwe tugenda kubisembereza oba okuddamu okuwuliriza. Bakati essaawa eno tutegedde buli mbuzi ku nkondo yaayo ekyo tukitegedde newankubadde wakyaliyo ensolimeera endala eyo munda eyo kuba wakyaliwo ab'emitima eminafu naye bonna tugenda kubasonsula bati tubategeere. Mukama akuume.